omusango gwange gwe nalopa mu kooti ogwa black market otwala music wange n'okonfringinga ku copyright yange. Omuyimbi Bruno K mwanange essanyu libulamu yitamu bweyise esaide eno anti awangudde mwanange omusango gwabadde yeezooba ne Black Market Records esaide eno wulira ate munnange mwana mulenzi munnange ate engeri gy'abadde atenderezaamuko ate Eddie Kenzo ne Federation esaide eno ate nga munnange Uncle Shumi munnange wuuno akutaalidde ate munnange Spice Dana esaide eno munnange ebitambula bampita jamina nti nsinzira ku jamina tegi ngenda kubeera nga ate nga ntandika munnange ate ne Bruno K bwe tuti ate nkomewo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza President wa Federation mukulu Eddie Kenzo ne Federation yonna Mami Esther balooya bange KAA Ferdinand Tumuhaise Ivan Bowe omusango gwange gwe nalopa mu kooti ogwa black market otwala music wange n'okonfringinga ku copyright yange Federation ng'ennyamba nguwangudde leero omulamuzi apasinze judgment black market eragiddwa eve ku music wange ensasule damages za $130,000. Thank you so much God, thank you so much God. Federation mwebale, Mami Eddie Kenzo webale, Mami Esther webale nnyo, Ferdinand webale, Lawyer Ferdinand, Lawyer Ivan Bowe, KAA mwebale. Banaye abayimbi mwenange oli eyo ina manager akufukidde ekizibu genda ku Federation Eddie Kenzo ajja kuyamba nze leero nfunye justice omulamuzi ngambye nsasulwe abantu aba infringe ku copyright yange mugende ku Federation Kenzo ajja bayamba banange kongura boy kityo nno munanga ate bwe kitambudde esaide eyo ate ku mwana mulenzi munanga ate Bruno K era nga sigenda kubeera nga ndwawuko ngenda kubeera nga ate nga nkujjawuko ate nkutegeezeko munnange Uncle Shumi munnange wuno avuddeyo eno ku live ebadde egettinga viral eri esaide eri kakati nno abadde alina byakakasa ku mwana muwala munnange ate omuyimbi nti nno Spice Diana esaide eno nti nno Spice Diana nti nno ye bw'abadde nga amutwala mbuno nga ku show abadde mbuno amutwala nga dansa tamutwala nga muyimbi byonna munnange ate gye bigoledde tebibadde byankunakamu mu katambi wano kansooke nkakuwe ate mu maaso awo njije ate ne Patricia wali wonna muluyimba lwange babuukinga ddala nze nantwala nga dansa gwokuyitego baŋŋamba ndi namba 3 nga nze nonnyola kiwato omukazi watusinza atabigula ntwala nga dansa era oba oliawo nga kukubira tuyina sho nendowooza kuyimba agenda kutuweereza deposit ebyaddala nanteeka mu Range Rover emabega nantwala nenzina ku kivvulu bakwata bu video abantu lwakimanyi lwakibabupositinga ng'oli naye ye nga ndi dansa batandise ne design wabwe okuntungira engoye mwenzinira eseno bwe kityo nno munange ate bwe kitambudde era nga bw'owulidde nja kubanga nkuwa update yonna ate nafaayo munange ku nsonga ezo eza Uncle Shumi ne mwana muwala munange ate Spice Diana gye binaggwera kaakati nno munnange ncekinzekoko ate wali munnange ate ku Patricia nno ali munnange eno kyeyeekola munnange no mu USA ate munnange kikabuka esaidi eno munnange buli kanako yeeyongera ku shininga paka lasti ebyomukulu Dr. Jose Chameleon bye yayimba nkugambye nti ne yeeyongera ku shininga era nga wabaddeko wali ebifaananyi bibadde bitweddinga era nga wobiraba ku saidi eno ate kosana kaakatambi wali kigambibwa nti no Patricia yagenda eno emitala w'amayanja nti no ayina byasomerera munnange oba ali ku ssomero ayina byasoma muganda wange esaidi eno naye bannange ayakka kye bayita okwaka bambi ate blessing eraga nti no yeeyongedde ate ku mwana muwala ono ate munnange Patricia era nga bwenti bwe mukyekinzeko olunaku olwaleero nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo esaidi eno ku mwana muwala ono ate Patricia gwe kakasa nti nno osubscribinga oleme kusubwa te video gye nabeera nkoze ngenda kusaba ogirayikinge obeera nga tunaba era nga nzikiriza ate nkomewo ate mu maaso eyo katono nnyo n'ebirala.